nakoze video yasoose nandaga nti Museveni yalaze symptom y'obulwadde bayita dementia ate nga obulwadde butanya abantu abali important naddala kubanga baba basobola okwejjanjaba endwadde endala zonna naye nga tebasobola kwejjanjaba obulwadde buno bwa dementia kubanga obulwadde obwo tebuwona tebuyina ddagala ate nga bulanda mangu nnyo naddala ku muntu omukulu. Era bwe yagala okukola video eyo ko naawo mu message entagenzeemu eriko ekigambo Museveni sickness part 1 ogenda video yasoose mweyo video nadde nsaba parliament nti parliament right now procedure gye baateekawo mu article ya constitution ya 17 akatundu aka number 2 akasembayo wansi tisinga omukulembeze w'eggwanga abalaza akabonero ngako kiyalaze yasomye emyaka egitali ate nasigala nga ali confident ngalaga nti tamanyi kyakoze okitegeera kati that was a spark kabera kabonero kosobola osinzirako no ka presenting wa speaker ne ba petitioning board no nenda bika president yennyini okitegeera then board ne nonyereza ku bulwadde wa president era medical board then bwezula nti kituufu president kimu kya kusatu ekyama parliament basoboteka petition then president nabera impeached kuva mu buyinza. So nkimanyi bulungi nti ekyo parliament afenga bwite sobola kikola mu kiseera kino naye kakati waliwo buli muntu munansi kyosinga okubanga oyinako omukisa kwe kusaba gwe munansi kati saawe eno osobola okupetitioninga court n'okugulawo omusango mu kooti nti obulamu bwa president bwetaaga okukeberwa okitegeera kubanga alabika nti ali mentally alabika suffering from that disease ya dementia ate nga omuntu yenna okugenda ku ntebe ya president n'okubanga obulamu obwongo bwo oba health medical status y'obwongo bwo erisoba nnyo okitegeera. So era already obujulizi obuliwo bulikiriyo obw'okweja ezo date ezitakwatagana era under normal circumstances kooti eba erina okukkiriza application yo president akeberwe era president bw'akeberwa tusuubira nti abajja asangibwa nga alina obulwadde obwo okitegeera kuba kizibu nnyo obutasangibwa na bulwadde obwo kubanga akabonero akasooka bulumanya abantu abali kati emyaka 65 n'emyaka egiddako waggulu kati president ali kukulada ali kugimalayo ate alaze ne symptom in public omusajja abadde amanyikiddwa nnyo okubeera nti teyeerabira. So kakati eryo kuba weeriri era nkowola bonna ba civil society bannamateeka male mabirizibwa teranga okulopa emisango ekikabo ekityo naye simanyi ku luno kuba ogwo omusango gw'ogulopa tebasobola kugenda maaso nakalunga Museveni tegumaze kuwulirwa kubanga osobola otekawo injunction ate basobola gaana gikuwa lwaki kubanga omusango guba gw'amaanyi nga gulina owulirwa nga ne cause of action yennyini weeri you have a cause of action kubanga president avaawo n'asoma myezi bwegityo myaka bwegityo gyakifuula nnenge ne watabaawo kikolebwa obaana omuntu n'asigala aga nti president mulamu ekiseera kiweze nga president agenda alaga nti mulwadde president yasooka n'alwala ekigere nzijukira bulungi nnyo ng'abeera muopeni president bwe yawona ekigere tiyaddamu kwambala ngato zino za jento yasibira mu ngato zino engazi ez'amagye ekyo ne kiwona tuba tulya omukono ne gulwala ekyo naye bakibikira n'otusakati omukono era gulaga nti mulwadde ekyo ne kigenda kakati tuba tuli awo president alaiko okufunyala face president bwe yafunyala face bamafia abali mu government bwe kye baakola mu kyomati muzeeyi wali wumuddeko obulwadde nga bukuli bubi babayiyaki teriwa amawulire naddamu kukwata kifaananyi kya president kakati tutaddewo presidential press unity nti yeyoka yekuba ekifaananyi kya Museveni n'ekyozaamu airbrushing then neyoka ekiweereza bannamawulire abalala okitegeera kubanga ebifaananyi byali biraga nti mukadde Museveni nga bwagenda e Kenya ne bamukubira ekifaananyi abanga wa myaka 9 ate bw'abeera mu Uganda n'amukuba ekifaananyi olabanga baby face okitegeera kati naye ng'ekyo bamafia abali mu gavumenti abatayagala kwogera mazima be bali emabega wa ebintu ebyo byonna ebyo ebikolebwa okuwanvuya n'obutayagala kwogera mazima okitegeera kakati mu protecting nga mukuba make up mu brush wire mukola facial brushing biki kakati kimuvinze kivudde kubeera physical weakness kati kigenze ku brain damage okitegeera kati eyo level gye tugenzeemu tasobola kujescaping kubanga yo eiswaza era singa ekintu ekidamu ekibaawo n'ekyali ekidamu ekibaawo tuba twolekera yennyini president confessing anti he cannot manage okitegeera. So lwaki obulwadde buno obuluma president Museveni omwaka 2019 bwatta abantu miliyoni 1,662 okitegeera miliyoni 1,662 be bantu abafa obulwadde obwa dementia omwaka 2019 obulwadde buno businga nnyo okutta abakazi kubanga abasajja kwe percentage abasajja bali emitwalo 5 abasinga bali bakazi osinga okutta kubanga buli mu nnyo depression ate nga abakazi babitekamu nnyo feeling
okitegeera ekintu ekyo. So obulwadde obwo bwennyini obwa dementia bwe buluma n'omugagga yali ambassador wa Uganda Kajimu Kiwanuka, era bwamuluma n'atuuka n'okugamba nti omwana gwazaala omwana omulenzi omukulu si amuzaala. N'agenda ne mu kkooti omusango gwasooka n'aguwangula. Mukyala we yaliko minisita w'ebyensimbi Mama Maria Kiwanuka, bwat something like that. Okitegeera n'aguwangula ogwasooka, naye bagenda mu court of appeal, kkooti n'erangirira nti mukulu Kajimu Kiwanuka tekyasobola kuddukanya bya bugagga bye kubanga asafaringa ekirwadde kya dementia. Okitegeera era kkooti nekwasa wakati omuvubuka ono gwe yakwasa. Okitegeera so obulwadde obwo bw'oba obulina wa dementia ekika kyonna tosobola kufuuka president wa ggwanga by all means. Otegeera ekigambo ekyo. So abantu bonna ba civil society waliwo ground, there is a cause of action here. Okitegeera cause of action kye kintu ekiteeka omuntu ku notice nti ddala waliwo ensonga ey'okutryinga. Yes, there is an issue to try here. Kubanga president bava n'ayogera ebintu by'atatera kwogera bulijjo nga ne physically bwe yajja ku nomination ground yajja kumbe mukyala we amutaddemu amuzizisemu ku mpagi. So kikulaga nti olina tusobola okupetitioninga kkooti ekole eki blocking candidate ya Museveni until medical report efulumiziddwa ku mental state ye. Ekirala okumudisqualifyinga singa abeera ng'asangiddwa ng'alina ekizibu ekyo. Okitegeera oyinza obita succeeding naye oteekawo president nti ekisooka nti olede katwala omusango gwa Kajimu weegulode ogulaga ekintu kyekimu ekyo. So if Kajimu nga muntu y'omu nga musajja Munnayuganda recent court of appeal yamuggyeko obuyinza obuddukanya ebyobugagga bye nebukwasa abafamily oba abaana be, katoyinza kati ne Museveni y'omu singa asangibwamu any kind of dementia naye aba tasobola kufuga ggwanga. Okitegeera ekintu kino kiyinza okuyamba kiyamba kitya nti abasajja abano abakalabakala abatajja busera ba Museveni bwe muyita mu kkooti ayinza okubeera ize naga kasita kkooti yenzigyeko nenze mbadde nkyagenda mu maaso. Okitegeera pride ye netabeera nnyo kati nga okulaba nti Bobwine yamuggyeko. Otegeera ekigambo ekyo. So kyekiri kyenjagadde okulaga nti kyova Bayibuli egamba etya. Bayibuli yogera mu Efeso 6 negamba nti mutwale ebyokulwanyisa byonna. Otegeera ekigambo ekyo. Bayibuli Katonda yagamba nti mugende n'ebyokulwanyisa byonna. So totunuulira kalulu totunya protest vote ne kino nakyo kyetaaga okukozesa kubanga advantage Katonda agituwadde. Okitegeera so don't over concentrate ku kyakulwanyisa kimu. Okitegeera ng'ate Katonda yennyini bw'atuuka agamba mutwale ebyokulwanyisa byonna. Mutwale ebyokulwanyisa byonna. Olwa Katonda yagamba mutwale ebyokulwanyisa byonna mu Efeso 6. Okitegeera mutwale ebyokulwanyisa byonna mutya mu kiwato sibyemu omusipi ogw'amazima. Okitegeera ng'otadde mu kifuba obutuukirivu nga mu bigero otaddemu engatto eyaki ey'okweteekateeka kw'enjiri ey'emirembe ng'okoze otyo oyambaleddeko n'essepewo ku mutwe ey'obulokozi. Okitegedde kwatirako n'ekitala eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda. Olaba Bayibuli yeegaya nti mutwale ebyokulwanyisa byonna. So naffe abali mu struggle abaagala okweta Uganda empya nekino neyono ey'okkubo kati weeriri Mukama yalituwadde. Okitegedde ne kino kati Mukama yakituwadde tusobola okukikozesa. So don't over concentrate. Ono omusajja wa malala ali proud nnyo ayinza okukaluubirirwa okuleka Bobwine omuwangula ate nakkiriza kino ekyakuviramu eno mu kkooti ng'agamba nga kkooti emulangidde nti talina busobozi mentally. Kuba n'ekyo nakyo kkooti bwe mulangidde talina busobozi mentally ate kirina ebintu bingi bye kimwekizoneratinga. Ekitegeeza nti legal team yasobola otwa ne mugamba muzeeyi this is the best way to quit. Muwerera abaana. Legal team eyekulira kiryowa esobola otwa ne mugamba this is the best way to quit. Okwitinga nga balaga nti oli mentally incapable. Ekitegeeza nti waliwo emisango gibatakyayinza kukutwalako kubanga olede oba omuntu ali insane waliwo tomutwala mu kkooti z'abantu bali sobo omuntu alaze nti alina mental weakness. So abala yasobola kukontrolinga bintu bingi so abeera exonerated in many ways. Otegeera ekigambo ekyo. So eryo kubo nalyo abali mu opposition tugezeeko diwa attention tulikozeze kubanga there is a cause of action and there is a matter putting us to notice. Eyokuba nti president ya defaultinze mu kwogera emyaka. Okitegeera ekigambo ekyo. So nga maliriza tambuza video ene esobole okutuuka ku bantu bekikwatako ba civil society baveyo balabe nga balina kye bakola. Male mabirizi watera ngu tuyambako oyinza tuyambako mu misango egyo. Mukama abawo omukisa waliwo n'ono omusajja ali ku ssomero lyaki lya Nuupu erya Leadership Institute erinnya lye ndyerabidde. Oyinza okukozesa video eno ate okutaasa eggwanga mu eyo area. Si buli kimu Kyagulanyi alina okukikola kati weetaagawo ate omulala okola ekintu kino. Tambuza video paka lwe natuuka ku bekikwata.